olwaleero siddayo munjaganya nokule nsule mu ffumbiro oba nsule oba nasula ku lubalaza. Tuze tukulaga emboozi ya Namukadde Fatuma Nasozi omutuuze w'Ekikwanya mu ggombolola y'Ekangulumira e Kayunga eyagobebwa muzzukulu we Jamilu Ssekabira mu nju mwe yali yamuleka ng'agenza okujjanjabibwa. Kya bulijjo abantu bakuumisa abantu ebifo naye okudda guba musango. Kyokka bwe yakomawo omuzzukulu ono yaganira mu nnyumba ng'omukadde ono abadde asula wabweru okutuusa ensonga zino bwe zaayingiziddwamu ab'obuyinza. Temuggyeko ona naye nze ku Lwokutaano ngenda kudda wano ne osi. Kyokka wadde mu lukiiko olwayitibwa omuzzukulu ono yaweebwa ennaku 2 okuviira omukadde ne yeerema era ennyumba n'agisibako kufulu n'agenda. Wano omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kayunga Aida Nantaba yategeerezeddwa ku nsonga zino era naye n'asitukiramu okuyamba omukadde ono. Omulembe gwaffe sigutegeera nange ebintu ebikolebwa sibitegeerera ddala kubanga tuweddemu empisa tuweddemu okusaasira. Mu bwangu ono yalagidde kufulu yateekebwa ku luggi emenyebwe era nekikolebwa. Wano ebintu bye byatandise okufulumizibwa era eby'omukadde ne biyingizibwa. Kino olwawedde Nantaba ng'ayita ku ssimu yategeezezza poliisi ng'omuzzukulu bw'amaze omufulumya. Twakamala okuggyamu ebintu bibadde bingi bambi. So tulinda bitanda tulinda supaana bazirete tusumulule ebitanda. So naye ebisinga tubifulumiza. Bibadde byonoono ono omukadde yamukasuka ebweru buli kimu n'akikasuka ebweru. RPC agambye ekitanda mukize munda mama kwaba yeebaka. Nantaba era yenyamidde olwa taata wa Jamilu Ssekabira obutabaako kyakola nga mutabani we agobaganya omukadde mu nnyumba. N'owagira omwana wo atulugunye nnyoko kyentegeeza. Saagala kunenya nti gwe wakuza obubi. Saagala kunenya kubanga ne baba wakula bubi nnyo waliwo ke bayitaako obuntu. Ssentebe w'ekyalo Tamale Lawrence mulaliikirivu nti omuzzukulu yandituusako omukadde akabi era Nantaba n'amulabula. Oba ono ayinza okudda revenge muzzukulu we Ssekabira Jamilu namukola ekyamu kati abo kitweraliikirira kyonna. Ejja kubeera life imprisonment singa akwata ku bulamu bw'omukadde kubanga tuvuddeyo tukitegedde nti asobola omutuusaako obulabe. N'olwekyo temweraliikirira. Bo abazzukulu abalala basanyukidde ekikoleddwa era ne beebaza omubaka omukyala olw'okubadduukirira mu mbeera eno. Abasinga bonna baalemererwa nga bibadde bijja bitambula. Ebbanga ddene jjajja waffe tumutambuza mu kooti ne tuddayo kooti amagumba ge tutambuza amakadde naye nga tetufuna bwenkanya. Bannange essanyu lye tuwulirako obuwulizi. Olw'okuba omuzzukulu abadde taliiwo ebintu bye bitwaliddwa ku poliisi y'e Kayunga.